White mwe naba musalira omusango mwe bamazi. Nalabyo no mukazi yayenda yendedde yatatta abasajja maloji malaye ne wedde yakunkumuka eta kyalina kasiba mu kamwa. Ezadde obwane tuzayidde olumbulege. Mbuze simanyi yankola bisimanyi. Onyumiza baani. Goma yabasajja wakatira moloji gwe kakazi gwe. Hoba kakazi kano kalifa lumba ekiba nango ba mukazi ono alifa. Simanyi nti oli nsoko okufa mukazi gwe njagala nkulabeko ng'oli mu kesi. Obulamu bwonga buweddewo ng'oli ku zero nga buli muntu akwennyera nga n'ebizigo bikuweddeko wenna ovunze kwalo tanisifuka green. Yali Brian White nga tegwa munoonya. Yali Brian White yakuwasadde badde mbakuba empiso. Hesaba zino musalirwa ng'omusango. Bible gatosalanga musango leme kusalirwa. Naye omuntu yenna gwe waloliddeko mu ngalo tewandi musalidde musango. Si gwe ansalidde Brian White omusango. Mumwe nate muina buli muntu ali ku podium toina na lukusa lwogera ku Brian White mwe bamasira. Mwe bamaskini ya Mungu. Kiriya kino omuntu ogulinga engalama. Ekyo kimaskini ekyo. Kyova Katonda kiwadde ekirwadde kyonna kine ebyo bakyalwa empanama yaze bakyalwala ki? Katonda kisasudde kisajja ekyo. Ate Katonda akyakusasula gusajja gwe tonnaba. Kuba n'obwana bo oyo musajja Brian White yabuweererako. Hakakakaza akembalabe yakajjanjabako. Wandi bade toyogera ku waliwo stories zijja n'ogamba eno stories sigenda gyogerako. Oba ntufu oba sintuufu kempiteko. Mubulamu bwole kute ku milioni 10 noziwa omuntu gwe oba 5. Jajjawe yalwalanga ebirwadde by'okumukumu nga Brian White yabimujjanjaba. Mwe mwesiba ku bagagga ne mufuukira bagagga. Ate kino kibe kyakuyiga eri abagagga. Waliwo ne gwenda bagenda okugoberera. Oyo omwana omukombi ayagala platform ayina amalala n'amaalo ayagala kabampa nadda mu bana kwata bu center ati agende mu ki eyo gye bayita mu comedy store ateekwa okugenda bw'oba tosobola kulabira ku bantu mu nsobi z'abantu n'oziyigiramu bw'oba tosobola kubaako kyolaba n'oyiga ogenda kuwunzika bw'oto tunula olabe. Waliwo n'omukazi omu ayagala nnyo kamera n'amaalo ayina amalala amaalo musamaavu kana oba kuwadde sente fena tuyina sente abantu bayina sente abasajja bayina sente Uganda abavubuka bayina sente man bw'oba oyagala okutegera nti abavubuka bayina sente genda ku Am Shopping Mall bajja kulaga omuvubuka wa myaka 2 mwegi ng'asuubuza obuwumbi obu nga business gyakola ngali mu billionaires nga tali mwana de ku TikTok nga nesimu gyakwata zo iPhone 7 ayinanga 8 awo naye nga teyepostinga naye gwe nopama naye postinga noli emmene we postinga ona nakolo olinga yetunda olinga yetembeeya si buli store ejja nti ojogerako mwagadde nnyo okutulendinga naye trendi ina weeko tulendi ina weekoma si buli kimu nti okipostinga buli story no gipostinga ojja kakakampa munyino no kapostinga balesa fruit sinozi postinga bintu bya bulijjo opostinga olagani okakasani nyambe gundi mwade 7 milioni 5 opostinga oyamba kichenyo babe tugamba nti wowe sayo mukono gwadde kwa kono guleme kumanya tosuka kuyita wo ojja kutuka nawe okweta mwe gweke nyine weta mwe weta mwe azi yose lefunga go weta midwa gwe ojja kutuka okweta mwe obulamu bwo gweke nyine bukutame nga bukuluma nga tolina nasi kyo kigamba ebintu bikyukanga ensi ekyuka ebintu bikyuka
buli muntu ali ku podium tugamete watu yagala Brian White nze ndaba si papa ngende ruzira bwenti nze ndabera nga sipato yamba kwa wadde wirubalo teyajimpa abantu abasinga batubaya nabawa around batubuusa amaaso ne bawakomboza abali ewala si papa yagabanga emmotoka kumpi buli wiki era bwenne isa yenze watu nsobola ndeka si byampaka kati mwe kibatawanya ku faking life toka kambeera nze sika kambeera kyovana nze nsenyanguyira nze sika kambeera munnange nze sekaka owulira nze sekaka sika kambeera kyekinyanguyiza buli kintu bwento bwendi nebyenjogera njogera mazima mbeera bwento mbeera opening sekalubiriza owulira kigambo kiguda muganda nge so mu byonna ajikuwadde ate oyo okubira manaje okubirani ojijje wa manaje kalbacho wadanga tojina oyisako ku site mukubire kuba nkubira abadde nkubira ate bako abafaawo mangu so oyagala ki so kyenjagala okugamba gwe mukwano gwange ndaba kugamba ekigambo kimu gwayagala ogenda okukola genda mu Ace Company recruitment basanga bali eruwa ku Ace Company wennyini oyagala genda kukola wa security guard so oyagala genda kukola abayina emirimu mingi nnyo gy'osobola okukola bakubire ku namba y'essimu bagenda weyogereko nabo nkujjukiza gwayagala emmotoka genda mu Sura Motors bakyangula kibe ku Salama Road genda ogule emmotoka ku kibanja Mpola basade ku discount ate gwe mukwano gwange apangise ngenda ku Nalongo Bridals bali ku Ham Shopping Mall ne City Bridals ate gwe ayagala furniture w'omulembe agenda wali mu Farouk and Sons bali ku Ntebe Road nkujjukiza Wicha Kids Paradise basangibwa ku Ntebe Road Wicha Kids Corner Wicha Suits bonna bali awo ku Ntebe Road ayagala okutwala mwana okuzanya kubeera n'abaana kola buli kimu okugula engoye okugula ebintu ebirungi ennyo ebitali common genda ku Wicha Kids Corner nkujjukiza negamba nti Muzayi Museveni yatandise okutambula nga dda kati ali mu Busoga ayingira Buganda Buganda ayingira Buganda ennaku z'omwezi nga meka tugenda kubeera Bushenyi ajja kubeera mu Bushenyi awo so mu byonna ekigambo kiri kimu abantu mumanye nti bano omuntu ndaba nno ndaba kino ekisamaala mugenda ne mukola era mujja mu mpuguma bbi akuluma tomanyi toyiweri ndaba kino wekiwunga mbusinga ova mu NRM muzire mu bafu abafu babawagira onagambye nti nkwagala nnyo Asimu thank you so much onagambye tukyakwetaganya eno mu bantu Museveni oyogera ku Indian Ocean ngenda kugyogerako naye nkyagala kumala kya Brian White abantu bangi nnyo n'abazadde mwe kenyini mwagala abasajja abagagga abazadde mwe mufusinze okubeera ekizibu eri abaana bammwe abazadde mufuuse problem esawa yali omwenda musajja Brian White omusango nakana akamwenda nga kakagenda kamwenjererako ng'ennaku ekakubye nga konna kalinga kakobe ne green ako kali kagenda kufanga empisa kawedde mu ibiri Brian White yakazze engulu kakazi gwe tewandiyogedde ku Brian White wakiri wandibadde osirika notayogera kigambo n'eki tewandibadde akunenya ebintu ebimu olumu musirikangako Michael Sarifu ebintu ebimu musirikengako waliwo story ejja nogambe ye story egende bwe sijogera sifa bwe sijogera ko sina kyemba keite wegende nena ikisazo nozireka negwe okudda ku Brian White mpaka laka gundi okateeke wano
Leta kalio kateke kuno. Leta kalia kanto gwe. So Boba ba Blind White emikwano gikuyigirizaaki. Boba toli kubwangwe emikwano gireke. Boba tolina kyoyiga mu Blind White. Boba toli kubwangu va ku mikwano. Bakuzaala ogu. Ekyokubiri. Abantu amugende mukwata family zammwe ne muzifuula ekizibu ne mwesugana emikwano nga gikubuulira. Jejigama nokugamba mama wo tomuwa era muganda wo oyo muganda wo mwegobeko muganda wo agenda kutta. The end of the day sigala na family yo. Ensi yonnange ekuvuddemu kakube kufa kukuziika. Family yo sigala lima ku malalogo. Ye lima ku bijjabyo. Mulekerawo okwefuliranga family zammwe ne muzifuula ekizibu yadde nga wali yababi. Tetugana family zazimu zifuuka ekizibu. Naye era omanya nti eno family bannanga abantu bemulabye obukulu mbekule nga byoya. Laba balabe funa wo bakoma. Ne mukukuta tayinamu kwegamba nti waliwo omuntu nga tayina kantu kakulumwako. Nze bankuba ogwo gusajja ne guseko ogwo gwalwala embala kasoogo. Ne gwera nti gwandite kakazike nga konna kajjudde embalabe zirimu amasira wegati ne sikenyinyala. Yajjanga nga kasajja jajja wange birwadde jajja wange kino nenzunga bagagga nempumpukuba mbagagga tunoonyeza jajja obuyambi ne bamugoba ku mulimu nentandika ottagala mbakama bange tugende wabajire tugende wagundi tugende wajene muwozi tugenze wani asobola okudda ku mulimu bwe nafuna TV yabo jingo kumbe naye ayagala kutuulawo otasobola morning break yabasoma nnyo kati bagukuwe siriyo lwaki bagukuwe genda okolewo. Lwaki togukolako? Guba ndibadde yogera ku Blind White. Mu mikwano oyiga ki? Kino kyakutegera tewali agenda kukikugamba naye kikulaga oyiga ki mu mikwano? Ojja mu situation ya Blind White kati oyiga muki? Naye asipapa. Kati kamba wayo ka story katono. Akumanya abasajja babi. Mukimanyi nti bajjange wa Blind White ebigambo. Be bayitira Blind White ne papa okubeera nga tebakwatagana. Nga mumanyi lwaki nga tebagala bakwatagana basobola bakola mu ssente. Oyo omusajja yajjange wa Blind White ebigambo najje wa sipapa nga tusanga ne sipapa. Nze naberanga ne sipapa. Era nze saaso bagenda wa Blind White lwaki? Kubanga nze nagamba kangumire ku sipapa. Yabaddewo gwe mbadde mbeera naye. Wadde sente nyingi zizze sijja kuva muono nga amaze okuvaawula bataddeko oluko era nze sara kuseneza Blind White ze sabirako ku podium naye Blind White annuma nsaba Katonda w'ekisataasire Blind White kyonna kyekiri situation gyayitamu Mukama afune wa mugondezaako simanyi lwaki Blind White yadda mu Uganda kubeera baali bamusibye n'abonabonera ruzira natereze ruzira n'avaayo n'agenda ebweru simanyi oba sitaani kye yamuzza wano waliwo ekisaa kiweegaana ensi yo ze sikyanenya abaana bava mu Uganda abantu amubayitira abantu okwanganguka okuva mu Uganda simanyi Blind White yava ate Dubai n'adda wano simanyi kati wagenda okufundikira Blind White yandifundikidde bw'atyo n'abadde ndaba guno ogusajja nga kugamba mbu yakola birungi ki kyogamba tolina kirungi kyomanyi ku Blind White kale wadde tolina gwe kyolaba Blind White ne waba yawa omuntu emitwalo 2 oba 3 alina bye yataasa okufa kubanga neeruzira alina bye yataasizaayo be bamusiba nabo alina ne bye yakyusaayo ne TV eziyo bagamba kati eziriyo zibalaba bazaala Blind White family zaabwe okubeera nga bazirabako gwemanyi nti omuntu omu abadde agenda kufaala babudde TV n'alaba Saala basinga kulaba Soroti TV bala Musumba Rose ya Sebujingo Saala n'emuzza engulu abadde awaddemu essuubi alaba bulabi program ku TV naye Soroti waliwo nyumizaako n'abantu abali mu makomera mukola konde lwaki temusaba bagiire ne mutambulako mu makomera okimanyi n'abantu abamu bemulowooza nti bali Bulaaya bagagga bali bweru waggwanga bali mu makomera ga wano lwaki temukavalinga ku bintu ebiyamba eggwanga essaawa ya leero Bobi Wine batugamba nti Uganda ebuliidinga babadde mu konsati ya muganda we nga n'abantu obusente obutono basigazza bwalaba basigazza bamala baguza kadi babaguza obutono busigadde wakiri muganda we naye abunnyuke nabwo era yanyuse nabwo
yakola nakalango babagire muganda wera obusenda babukunganya babutwali naye gwo omanyi government efafagana chenkanaki ba general basula general kavuma bonna badayo debweru gabali Somalia bundi bujjo katika nkubuli entoloko ensekera bukazi kumachene bagamba nti abayekera bayingidde bwe bati sechuite yegwanga singa yogera byayitamu olunaku lumumwe tewalina ddamu kwogera ku Museveni wadde okuva bengera ku musirikale olunaku lujja chena gande kasase bakubewe bati basaba sirikale bati bakoze bati bayingidde barracks weziti babambe mundu weziti mwe muri wano mugini kamanye mwe muri mu campaign magala kujja kwa Museveni omanyi sechuite yegwanga kyeyitamu omanyi abasajja bamagambo kye bayitamu badamulira bataswana mai tebakyaswana ne family zaabwe tebazimanyi bameja kavuma tebaina family zaabwe zifaanana abasajja basula bali ku gwanga basachu walinga gwanga basula bongo bali ku bunkenke basula bali alati bali awe abasirikale basula batunula tebaina sex tebachekatana kwegata bemumanyira ngokola campaign mu VIT oyasa mana oyimya no bavuma nokera mu bivu nogana mbivu notandika kuvuma Museveni novuma basirikale bagwanga mubalangira nga bali abavumbalangira bali abanako mumanche bayite gwanga mmwe abasamirira mmwe mumanyi just one night abasajja kibasa chuwalinga una musajja President Museveni yayogedde ku Indian Ocean tomaina ocean kyekugasa tomaina kyekuyamba tomaina lwaki yakyogedde wabula okuleka obwongo obutono bwakulowozesezza nokola ne mapu nti Indian Ocean eri wala nnyo ne weerabira ti President Museveni nagala bugazi muga gwaffe gwoka ogwiwa ku Indian Ocean gwoka nagu blockinga temana lwaki Muzayi ayogera kubanga Muzayi nakwata ogwo muga bagutabata Michael River Chiriva Nairo yayiwako namalaji blockinga yokka nagitemako bwati tomanyi nsi mmeka tomanyi nakumanya nti Egypt amaze gajja ku Uganda tomanyi nsi mmeka zijja mazi ku Uganda tomanyi masanyalaze nti amasanyalaze ga Uganda kati gakavalinga East Africa yo Africa yonna tokimanyi nakimanya musirusiru gwe Muzayi Museveni ayogera ekigambo kimu noyasamirira nokuba ne mapu notandika ganti Museveni abanje omwezi ne munyenye Museveni ayamba gwe ne wabatakola kati Muzayi Museveni wagamba nti ave ku ntebe atule wakitula n'abazzukulu ba Muzayi Museveni n'abazzukulu be kati tebakibetagisa kukola kati kino nkikuddemu otegeere strategy ya Muzayi Museveni ajja mu buyinza nga si mwavu chova asobola okuwana nawangula yera amanya munafuwa government kwa agikoleramu kati gwatakodde mu government eno tosobola na kumanya nti eggwanga abasirikale b'eggwanga abo bafande magambo baddamulira bajjeno bakavuma bajjenaani temumanyi basajja nti ne family zaabwe tebakyaziraba basula batunula omulaba kampani tomanyi gyatunudde osobola okulaba jjeno muwozi n'ogaa nti ali kibuli kuwaliko nga tomanyi atunudde luddawa alaba kinaki ali ku bunkenke Uganda agiraba waati yonna ala wano bayingira wano bakola wano akoma muwozi okuba obakuba muwozi katokuba Kenya tekimwetagisa nti ayimuke nto bilibe mwaye bikanga nagenda ku front line bino muwozi we yagwa mu ambush nga bakuba koni bamufulumya tachabisobota kyabirimu asobola okutuula awo kasozi nako mwe bajega mmwe mwakwata empologoma nemuza nimusobola gitwalira mu kaveera k'ekikumi Bobi Wine wava mu kuyimbako nolowooza nti ojja kulwanagana ne President Museveni amaze mu buyinza emyaka 10 ameka nolowooza nti ojja mujja mu buyinza n'ebivumo ne propaganda Indian Ocean tomanyi kyegasa banna Uganda kyova mukuba map ne mugaba Muzayi abanje n'omwezi tolina na bwongo busobola kugamba nti Indian Ocean amawanga gonna ga Africa gajetode gajinako obuvunanyizibwa wabula Kenya jefuka kubanga yegiriranye
era okuyisaawo ebintu byaffe luba lutalo nnyo tukiyalinga. Muzeeyi musubuzi nti agenda kuyisa wali Kasooli oba kiki. Alwanirira gwe, ayamba gwe, omubuyabuya gwe, omusirusiru omutoletoole gwe. Tomanyi nakumanya nti Museveni yabagabira kati amasannyalaze. Oli ku nsi Kenya talabanga ku lutalo. Bukyanga batandika kubeerawo tebalabanga ku lutalo lwonna. Oli ku Uganda Museveni yajja mu ntalo n'entalo. Sirimu yabaluma n'abakwagula kwagwalo n'abanuubula mwenna munyirira ne sirimu wammwe mwenna mu masakati nenga mulina agawuka. Mwenna muzaala okufa abavubuka bangi okufa ofumu egatta buli kaseera lwaddagala Museveni lyabakuba mmere gye mulya. Mweyagala musiba mwegatta olw'olwo emirembe Museveni gye yateekawo teri mundu evuga teri kiki lwa mirembe gya Museveni gye yarwanirira muli ku Museveni mumwasamira mulega kaboole muginika amannyo. Gwomanye eggwanga lisu lina eggwanga basajjawo bajjeno bali kugambeko olunaku lumu kyebase kiwalinga just one night gwe Bobi Wine yeepanka nga nawe osobola utakeesa. Bakutangira mpira obunga na muliro bagana luusi baba bagana genda kufa. Mwana muloza nti babaganyi bagamba tibakutya nako gwe. Gwe bana ni tibakutya nako gwe wadde otuuka ku kkolyo waddeko gwe. Mwe eddembe lye baba ne mwogera nonsense ne mwasaamirira muleme ddikozesa bubi. Muleme ddikozesa bubi mujja kwejjusa. Museveni okuba nga kyatukulembera kiyamba ffe. Era okulonda Museveni kiyamba ffe. Londa Museveni ofunemu. Eggwanga si katale ka mubuulo. Olaba katale ka mubuulo kabalema. Muba na kyalo ne kibalema. Ekyalo kujjako omusota gumu mwena ne mwasamya ne mudduka mu mayumba gama just one snake. Oli ku ggwanga eddamba. Dotamanyi na constituency zirimu. Tomanyi byalo birimu. Abasajja basula batunula ne bagamba ntoloko tukutayo bisatu mwata ne badde biyingidde. Kasase twakwata bali bayingidde. Ngundi tukuta gori wano oli mu chips oli mu ndongo mbugade bleeding. Kata bazungu ogenda bagamba kinga badozi nawe no tuyanye okutuyana enkwawa no otuyanya matuwe no tuyanye. Nembala kasazo tuyanye oli mu kuzina ndongo. Gwali mu campaign mu bleeding. Mu bleeding mufuna mu n'obudde obugenda mu ndongo bulonchinga. Ense bleeding eronchinga. Ense bleeding eronchinga. Are you sure ense bleeding eronchinga? Olonchinga ti. Muganda wa yadalo nchinga ti. Abantu mbakwata offside mwina na nyimba, talina nyimba. Mbwa alonchinga kyo yale modde okuyimba. Olaba yale mwaluli. Nga mukyali bayimba. Alonchinga ti. Tamanyi kuyimba si muyimbi mbwa alonchinga. Kunyagako bantu busente era bulala. Ayabadde alonchinga luyimba ki. Wano mutu gamba temanyi nyimba za Kenzo za mutwala mu Grammy Award. Enyimba za Kenzo ziri ku international level temugenda kuzitegeera. Mumanyi zino sira mapera simanyi ne kawona ensujju bye mumanyi. Goso okuyiba okuba international manyi ne beat yalu. Oyimbe ki? Neruli mwagamba mbo limbo lwatala Kenzo mu Grammy Award yana lote mwalumanya. Olokuwa mwale mwagana kwezura mumanyi kuyimba kalisi zoka muokya. Kalisi zoka muokya we mukoma nobongo bukoma. Kenzo yabale kali international kanola bola tasenya manyi yagegera. Yirwa kyakola divu ngali mulabisa bubi. Yata naba ya inengeregeze neba nanga bakazi nabo tuline nako. Oba awunya ati ngambali mu sex. Sagala no mwogera ko yo mwenyi naze mwagala nyo na yatama. Tanaba ai olaba ya ine koko mumiwa. Nasonyo okyogera mbade sigenda kukyogera. Lero nzana okwebuza wakifurufi gatali mu campaign. Campaign nzirimu lwalavu ya muzeyi. Sizirimu lwakulwanira sente. Abantu bali bagala kufiira ku stage okulinnyo bulinya ku stage okwata microphone. Temumanyi kiri awo wansi. Ngojeko Kenzo ne bebe kulu. Lwaki abo mbajjako. Kenzo chimuka katako nga ye kubanga ye muwabuzi wa president kusonga za music ate president wa federation jalaga yonna wali abaana
ne offices era batekebwa ekintu ekyo bakironchingira muzeyi nakikonfaminga ewe ya Kenzo. Bebe Cool yomu ku bawagizi ba NRM abali energetic abali strong guy era yomu ku bakwata contract era yomu ku babadde babeerawo ku performances kuveera kutubonga nawe. Lwaki mpa Bebe Cool credit? Bebe Cool bwe yafuna omulimu fena yatuagaliza era yatuyita. Ze Bebe Cool yampite kolera yansasula. Bebe Cool nampite eduwero na era yansasula. Bebe Cool fena in fact njagala kanteleza na kino. Nalabyo yo muli wa makola avevengera ko Bebe Cool. Kyanaku nnyo obutemanya n'obutezuula. Nabagambe teri kya busirusiru kiri waggulu na butamanya nti oli musirusiru. Muvubuka gwe njagala okugamba ekigambo kimu. Nakulaba yogera ebitagatta. Bebe Cool tagenda kuvaayo wano kwogera. Wabba Bebe Cool milioni 4 tewayimba kwa daunako n'olu. Bebe Cool yakuwa milioni 40 ku contract ya coffee eyasooka. Bebe Cool yaja nakonna gwe kambadiremu campaign zitandika. Campaign wezitandika Bebe Cool alobinga. Nze Bebe in fact nze Bebe yankubiranga ndi wa Jerusalem sale. Nangamba njagala kwogera nawe tu meeting erudda wane mugamba ndi wa Jerusalem nanga ovayo nonya. Bwe navayo namukubiranga takwata. Neza mukubiranga takwata. Bwe yaddamu okunkubira yangamba loni mutabaza agenda kukubira. Manager loni wa Bebe Cool nankubira. Nanga Bebe ngambye oyimide boti neboto no yita ne mugamba nja kuyita. That is money. Eso sende zinyamba kwa newe nkoleyo kampeni zange 10 ntandika ka business ntandika akaduka. Ne mugamba it's okay ne yanza mone era munebalize. Loni ngabampa mulimu era nayimbe korolo. Bansasula. Chemanye ko Bebe Cool ayagaliza ate Bebe Cool asasula. Bebe Cool wakiri yo kusigalirawo nga tanafuna. Bebe Cool wakiri yasigalirawo nga tanafuna. Njagala gonjola ensonga ene nawo n'okwerimba okuli okuveewo. Kuba Bebe Cool tajja kujja kwogera. Ayinza obutajja. Bana maybe munyivu nnyo naye simanyi toba nasobola okwogera. Naye munamukyokoleza nnyo manyi Bebe Cool tayogera. Ate ye rasta agiyita Bebe Cool ye muntu atakweka. Naye tajja kuvaayo kwennyonnyolako era tajja kuvaayo kwogera olw'okuba nti alina ebikyamukutte. Bebe Cool akyali bize paka mu Gwakutaano. Muzeyi tumonda mu January nga 15 alayira Gwakutaano. Bebe Cool akyali bize paka Kololo mu Gwakutaano. Katoyinza omulengezereza wano. Kakati mjagala wano munkotinge bulungi. Mutematema ebintu bino naddala ono musajja ow'omutwe ogumulinga enduli oyo alebeza amataka amangi. Ayogera ebintu ebitagattako kubanga bo banoonya kabampaani. Nze sinoonya saagala kabampaani. Nze saagala baana bali enisikini kumpaano bakumpostinga nga bampostingira mu bukyamu. Nze seguya ate ebeera Bible gabobeera ku mazima n'ogabeerako omuntu omubeera muwanguzi. Bebe Cool atuwa sente. Ne Kololo yatuwa sente n'oyo alien yamuwa. Fenna yatusasula. Bebe Cool yasasulanga ne Kenzo. Mwenna abavuma Kenzo busiru we bubatawaanya. Bebe Cool yasasula Kenzo. Si Kenzo yasasula Bebe Cool. Kenzo si achuzinga abayimbi abayimba. Kenzo nchidamu. Kenzo si achuzinga ani agenda okuyimba anatagenda okuyimba. It's Bebe Cool big size. Bebe Cool si achuzinga ani agenda okavalinga anatagenda kavalinga. Biri. Abana ba TikToker abali ku platform za muzeyi. Abamu bali under Major Emma. Yabako nabatole Madamu Jane. Ne baba kwala ne badeka ku NRM. Ewa mwami Dombo. Abana ba Bebe Cool yatambulanga nabo. Okuli Majobless billionaire. Bajob na wude ali ne agamba abana bange bakozesa
Go back. Oyagala ki? What? Genda. Togula baluni, sagala baluni. Bulabirala. Togutagula baluni mmwe. Biri babiti. Nawe dole agamba abanange babakozesa mbuze bampe kutya ya sente oba zikasuke wano oba simanyi biki muwulirize. Bajje bless bilionia bana ba bebe kuru mchidamu. Bajje bless bilionia bana ba bebe kuru big size for life a long time. Awo bajje bless bayagala alien lwa bebe kuru. Omuna ntegera bulungi. Bajje bless bilionia bayagala alien skin lwa bebe kuru kwagala alien. In fact abamu bali na bange nemba mwagaza abamunze na batwala nayo mwana tatujanga na wano era tatujanga mama fangoni sagalo demo gaimbo bakozesa abaana bo. Shoni mwali mwamugobadda nga mwagana kumukuba. Shoni bebe ku nagenda kuluberwa bebe kuru. Ono mwana simanyi yani yali yavadde wa mmwe simanyi yani oyo sikagana musubagana mwagala oyo muvuka amanyira nnyo. Namula bayo nga nenjali muluma inani ayubuse emimwa. Yoba yani bamuyita bati oyo ayogere nnyo ayina n'amaviri amasale muno. Amanyira oyo muvubuka oyo baba bamuyita batya. Gwe mimi gendo ofuwe nnyoko lwa mutako mbu change your hairstyle. Nakona amazi. Lama gwe mwogera ko talina mu campaign. Lama agenda yo nga namyala abaddeyo. Lama mwesibako bwabwerere. Lama abeera mu kifo nga mulimu namyalo. Era namyalo bwava lama tali mu campaign. Lama yabadde mbale nga jatibuza namyalo jali. Yali kolonga jatibuza namyalo ali kololo. Kalama mwesibako wachi. Aha, ono mwana. Si yoyo mwana mwagala oyo waiko nibichigo gambe oyo mwagala mwagala oyo muvuka mwagala. Si yoyo. Ata oyo muvuka tamanyira. Oyo muvuka naitali yo. Taliyo nabala bakajoininga bakagenda. Sky soja jali ali ku bebe kulu. Oto uno ola kisibichi. Ona mumpandikide banasimanyi ola kisibichi simanyi byani. Zo simwagana mwagala oyo muvubuka amanyira. Oyo muvubuka alinawo ngenjale muluma nga talina ye wagwa. Nga talina na kiddako. Nga talina ntamayina kumanya nga ntabanyi musajja atunga nenjale mwerumira. Kakati abana bamu bawa matanga bwa mansi. Era balabaliyo abalaba wadde nnaku zonna nga tebasasulwa. Bebe ku nakwatibwa kisa n'abagatta ku tiimu ye. Abalabo yabalabanga nga bamwogerangako nenga bebe kulu mujjukire wano bebe kulu yali kabaka wa media era akyali kabaka wa media ne Kenzo ekyo mwagala bate mwagala katale ni wavayo nagamba nti bebe kulu mbakozesa abaana bange abaana bakozesa bange nze bampe sente. Bebe kulu yakuwa sente za basajja ba coffee contract yali ennaku mmeka tewakola kuwadde n'olunaku n'olu ngenda woza yakulowoza nti bebe kulu yakuye sente nyingi kati kambaddemu buto. Bebe njagala munkotinga bulungi manyi mugera ne mwasamirira nalaba oli asamira mu file bagigoba bagoba yani toyawula kugamba nti file bagitadde mu minute no gigoba ebintu biri byanjawulo nabagamba file bagitadde mu minute mwavayo mavayo twesange mu coating enaku z'omwezi bbiri mu high court enaku z'omwezi nga lumu January nga lumu February ngalumu guno mwezi ogujja guno December ono next month ngalumu twesange mu high court wali waggulu olaba walinga kufeyawe hotelawo twesanga mu court December ono si January si February na December ono ngalumu kakati mbaddamu bebe kulu wakwata contract atuyite kolo tuyimba eruwero sente ziba sekutale jena agamba nti abayimbi bagenda kuyimbira mu regions
Sekuita jeno si Kenzo. Sekuita jeno. Richard Tadong. Ngagamba abayimbi bagenda kuyimbiranga mu regions. Ngabagamba abayimbi bali bebasingo bile tabene enguru ene side yeno. Kati side yeno jukira nti mukazi wa Kenzo jali yali agenda kwewandisa. Kenzo asigala atamba ne mukazi we atenga ne office ezo Kenzo yabadde azikulira zonna. Kakati Kenzo nafuna okusomozebwa ne mutandika ovuma Kenzo for nothing from nowhere. Kenzo nasirika bebe nawe era mboba sobola okulaba lipazo badajja yogero abanabalala mosobola okumanya kwa bebe yaleka yali aleseyo alilipazo nani nogwo okukazi ogwo gulinga endeko okukazi ne gu withdrawing nga tekyali sente lilipazo nalemezamu ne lilipazo na withdrawing na akomawo bwe bakomawo oba bakoma rudda waawo nga teri sente nga ne Kenzo tafuna dolwata nga tewali afuna kuba fenno omuntu era n'okutusasula ali bebe ku bwe kyagwa bebe kulu addamu arobinga kuba nanze nesanga ne bebe kulu ne Kenzo kumacha ewa trezala twesanga fenna nga fenna tunye sente bebe kulu yayita Kenzo bagendeyo bebe ngamba Jennifer dia abayimbi abo batayimba era bwe tulaga buliro batabeera ku program abayimbi babeerako nenga omanyi tira mwetaga era nange nekimugane mugamba kituufu mwetaga mu kubayimbi abanene abavudde eno ne mbe basatu babana ne mubanga monna mugenderako nanga katubiyogere mutulabe bebe kunayingira ne boogera batwala kumpi 3 hours nga boogera Kenzo yali agenda ne mukazi we obude ne bukwata Kenzo namugamba bebe nga woli wonzeka ngendo ojja kumbulya byonna Kenzo naleka bebe ku office Kenzo navuga nagenda mu trip kati bano lokuba bayina emimwe emiwanvu ate abatamanyi mawulire baagala okumanya tete baagala kumanya tebagamanyi ne batandika okulebuka ne batandika okuteekawo embeera mbu Kenzo ne bebe balwana mbusimanyi biki buli mwalwanira kino ningala baba n'abasirusiru kakati bebe sente ne zigaana okujja sente we zaagaana okujja bebe kulu mukimanyi brand ambassador wa coffee bebe kulu nakwatagana abasajja baba coffee abasajja ba coffee ne bamuwa contract eyamba ku muzeeyi bebe nakwata sente bebe naayita abayimbi okuli Gravity okuli Alien Skin Lily Puzzle noyo mukazi alinga akayimba ka mobile money Stasha Mayanja ali under Secretary General bali bwe bati dwa kubanti bebe kulu buli muntu yamwe amuwelo kaminga Stasha asoka kubeera ne Secretary General kati simanyamba yave wa Secretary General naye yali straight wa Secretary General ya muhandolinga buli kimu yatambulanga ne Secretary General naye nze njogera kyemmanyi nani era tusasula bebe kulu ye muntu akusaswa sente zo oba oyimbye bato yimbye oba watuse sawa mmeka ne woba oli wakazijja ku simu kubanga nze ne sente zasembayo bazimpa namazedde okuyimba nga sizina ko mbandi awo ne zijja mpitirivu bebe kulu ayagaliza bebe kulu akwata omudidi gw'ensimbi omuntu gasookera kwa yali Alien katika mbawayo ne teke endala nga tetunatuuka eyo yonna tubeere kolo nkuzaako mabega katono tubeere kololo batuwa time fenna mwe tuyimbira time etuuka muzeeyi ayingiddewo yali ya Kenzo era mbalaba nga batuddawo wansi bano basaba bagamba Kenzo leka Alien afuna omukisa ayimbire ku muzeeyi bebe alwana atekewo Alien ayimbire muzeeyi maybe bamwoyo kye bamuwa bebe kulu nga Kenzo akkiriza agamba it's okay iba time badde yange kandi bali batansono yimbira Kenzo kuba buli twali ku time buli muntu ayimbira mu time ye time yali eyingiza muzeeyi yali yatukira mu Kenzo ebyo bisima Kenzo byayine bitagwe ebyo kisima kyagwa ku Kenzo kati nga Kenzo agamba it's okay mumuwe nga bawa Alien nga Alien akwata microphone nga ayimya stage nga ayingiza muzeeyi motoka za muzeeyi zingira nga naye bwayimba kati oba bana balwa no bakyali kitya kuba Alien yayina abana bangi nnyonyo olukulu bavuka batamulanga be batinga bekuba n'ababe bayibra bali bayimidde mu bantu muzeeyi aba yakatuula
ngari ni agamba nti kati jeni emirembe musabe nje yaje ni mirembe gye yaleta gino ngabantu balo nabwe bati ne ngamba nfudde ne ngamba unayogedde ki tebinkwata na kiddamu bwa kiddamu bwe era bwe yakiddamu in fact bamujja ne ku stage mukumujja taenda na kulinda na akwata abana be ne bayita mu bantu bati ne bagenda kate ne tuvaayo bwe tuvaayo njija wano wenjagala nkunnyonnyolere wa era kyekibawula bebe ajja sente mu kofi abayita bonna abatuuza omuntu gwe yasinga okuwa sente yali alien skin yamuwa milioni 10 batandika okukola bwe batandika okukola teyakola ko wadde n'olunaku n'olwo bebe amukubira masimu yebuzabuza akola kyakola ki yayina endowooza egamba nti bebe yafunye sente nnyingi akawumbi kalamba ebyo muwulira avevenga mbu bayite sente bazisule ku geeti mbunze sente zange bazimpe mbu bampe zange ayina mind erowooza nti bebe yali akubye sente mpitirivu so nga bebe sente yazijja mu kofi na abakofi nga ayagala bayambako muzeeyeze ennaku era ennaku za kofi zaggwako bwe mwamula bejinja gimugamba gye bamukubira yali sipiika yali amuguze sipiika abantu ba sipiika ntamongo be bamutuwala teyali na bebe ne bebe muntu wa sipiika era amuyimbira ejinja ali wa sipiika teyali na bebe kulu njagala oswaza sitani oyogera amazima wala sente za bebe kulu ate weyogeza ogamba akozesa bano bebe kutalina mwana wo gwakozesa buli mwana ali mu safari bamusaswa bunako emitwalo 10 era beyagalira era nzera lulina njogera ne Shoni nangamba na yebi kibi ne mugamba Shoni wano emitwalo gye 10 ne Kampala okola sente mmeka ekyokubiri wano oyiwo kufunawo connection tofa ku sente mmeka zofuna tunulira connection kuba kati wano wakugase n'abantu bo balo totera kulaba alaba esawa yo no yingira mu office y'omuntu nofuna no kolayo business oba no kolayo no eneteke yonna gwe tunulira connection networking katoli musoso capital totunulira ezo sente kasitosu wanoya nonywa no manti office zawo ne ko sindike waka networking kijofuna wano nebo nodda mukuloza mboli mukwata bukwasi video wano bagamba fufika temu coveringa mutayagala kun coveringa nze na mu trending center ze sonte chineta kisago covering okutrendinga ze sibaga na bagala mwantama ze nabeta mwa chova asili muntalo za mmwe kakati nenchi mugamba yajjawo nalintu defe tutulede mu VIP sagendera mu byabo byabayimbi kakati batwachi malecho wevano kwato nja kutegeera manye busirusiru batwachi malecho sente za kofi bwezaggwako nga babebe bakuba ne basinkana muzeyi ne kamili nasinkana muzeyi balaba muzeyi era abantu sagala ngakugambe nti bebe kulu bamuwa sente bawa kamilioni sente bawa kamili sente kwechibina that is one second atunulira talina bwakivamu the third one bali bamaze okukola strategy ene yokusooka awantu enkeera bwe bagenda okubeera muze yakola campaign bilibili muleka tembyawula kyovola nti bajobless bakavalinga kumacha bakavalinga lwaggulo bapoti bakavalinga kumacha ate bakavalinga olweggulo baskai soja batambula ne bajobless n'abala batambula n'abalala ebintu ebibiri byanjawulo gwe bijja kutawanya kuba nintegerayo ntono naye muze yakola campaign bbiri tosobola kuvuga bakudduka kuva manafa otuuka ebujiri olusi muze atambulira ku nnyonyi so lwaki mbibagamba mutegeere bebe kutajja kujja kwogera alien yabba bebe kulu era tebakyayogera era olukongolo luli awateka kasojja kusasula bebe kulu tolaba ngobya abantu bebe kulu ogenda musasula mbozi ngana kujjako engalo naye kuba obusungu kuba bebe kulu anyiga ng'omuntu era yanyize era munyiivu bebe kulu obusungu bwakulinako n'obulumi bwakuyita kwani badde osirika n'okusirika obulumi bebe kulu n'obusungu bwakulinako siba milioni 4 friendship gye mbadde olina naye kubanga bebe kulu mu kugenda teyagenda na sente
bagenda kola strategy bafunisa sente nabana abayimbi abayomba nalebe bucha maninga ayomba buli muyimbi ali mu campaign ya aina ensonga alina aliyo lwani teyali yo gosobola government mpa million ya abiri gwakafunayo tewali agalina bebe kula nyo batola kwa account okubeza yaba bana abaliyo abantu abaliyo aleka kati ali kwa account ye kuba ne Kenza badde kwa account abadde ali kwa account nga kwajja kubanga bo balina gwe baswalira ekyokubiri waliwo oboba okolera omuntu go manyi waliwo omuntu go okolera no manti no nja kusasulwa kino tukikole tukimale mu February wa mu March tubere ape ono yebo ali mchatagala kuwulira ate munange yayimba nyo yamalayo ayagala akawumbi baka abinuso baka mmeka gwani gwe bawa akawumbi okoze ubinyo okumala wa mukwano gwo ne alien skin kuba ebizibu yoyina alien skin abikutte okoze byo kumala wa mukwano gwo ne bebekulu kuba ebizibu yoyina bebekulu abadde abikutte 70% njagala abikuteremu abadde abikutte 70% ze nasula ke kiro ne bebekulu nga tutambalwa alien skin mumubuze oyo jobless teri kinuma ngo oyo muwala go bayitani oyo muwala wa bebekulu yani oyo muwala gundi oyo muwala wa munyarwanda wa munankolo oyo gundi yoba yani oyo yali yekabyanga yekwani ono Julio omwalo natambula na ye buli kiro buli misana bwenewolanga sente bwenazijanga kwa account yange naye kenyini namwewola ko sente nentuka ekibuye ne musasula ngangula misango jali ene sikini omwana munange linnya limpa dabana bano bategera bamwita Lecho kitufu thank you so much Lecho naye kyanuma nnyo oyo muwala Lecho okunfuukira ekizibu nagana okwogera amazima naye kenyini namwewolako ku sente ye nga tazimpadde nga azimpoze nentuka ekibuye namusasula natuma na musikale wangu kweta sente ezo nazimwera ekibuye ku hoteli ya Aruna natambula naye mu buli mbeera mwe nayita bye nayitamu ne sente zange ze nakozesa oyo omwana naye yayimira ku app nanvuma namukwasa Katonda omuwala oyo siri musonyi wate siri mwagala natambulanga ate nakisuubira yensonga kye ntambulanga n'omuwala oyo ne muganda wa alien skin oyo Lecho mu byonna kye njagala obbagamba kiri bwe kiti saagala oddemu olowooza nti bebekulu yakufunamu akawumbi oba biliyoni bebekulu tebamuwanga kusendeza campaign zammwe abaana abali mu campaign buli muntu aliwo tamanyina lwakeesa naawe oba oyagala okujoyininga genda enkyoyimbe bebekulu ajja kussa ku lisiti sente weziri jjajja kuwa bwoba tolina bugumiikiza obona mutima mu bulamu buno bwensi bonna bwe tulina tobeerangawo nga tolina gw'obanja oba nga tolina w'osuubira tobeerangawo nga tolina gw'obanja oba nga tolina w'osuubira ofubanga nnya tisa okuba nga olina gw'obanja naye oguba mutwalo naye noba nga mu nsi n'ogw'obanja tomuyina nga gw'obanjibwa bebekulu akutte ebizibu byo byonna naye agenda kubita otegeera ensi bwezi tolina campaign ziggwe olaba ebyo ebintu ebyanona obusaale ewuwo kamera ze banona kusake ndo inzo rozanti badamulira mikwano yo linda kagwe nze nabadde wanto nejjono buza nabadde mfodo nga file zange buza nabadde n'omusajja gwaita oyo Alex oyo ngwe muta Alex oyo wotonta akunyumizeeko akunyumizeeko campaign just ekyakutte mu katono akalembereza akasirikitu bwe kati dinda ziggwa bweziti February ojja kuwulira ensi bwezitowa bw'otadduke mu Uganda era gidduke mangu kamera tebazitwala tebatwala obusaale tebatwala ebiki oba zino obuyonde n'amajambiya toyina omusibe luzira byayogero bimanyi toyina statement gye bakola tewakola statement lindirira kugataliika enfuufu
Nakasuwa ko baddoina nako kakutudde. Nakasuwa buswa ko baddolina nako kabaludde. Muli ebulirira ddi. Mulite ekyo kutegera kyabo ndo itegeera ddi. Oluberako ddi awo noba mu kumageza amatono. Olaba nakuita buyisi kola addition statement ne kulema. Ku file y'ensambya. Ngato chibena kola addition statement. Nakutusa narwana paka wa state. Chief state. Ngalo yingira monga na muli mu file. Temujimanyi mubaleche temwajisanga temujimanyi. Ewa chief state temujimanyi. Sinza nazirwana. Yewe mbana rwana zavaawo oba zakakana. So, buli muimbe avuma bebe kulo bavuma Kenzo. Tota wana kuvuma muntu n'omu. Tambula ogene mu campaign oyimbe. Funa goli pira, funa gono manya akuteka ku list. Naye sente zabulina kuzoba tosuubirayo. Lindo banje. Mulekera ovuma abantu nti guntampadde mulimu gunte yampadde mulimu gunte tanfaako manya nto ina mwezi okulya za nnaku mmeka n'okusula kola. Ogenze ku list yani. Ogenze kuya bebe kulo, ogenze kuya Kenzo, ogenze kuya Fina masanyazo baya lagadi buli muntu aliyo ngayi, buli muntu alinayo gwaliyo naye. Naye bebe nalabye gundi nga ayogera. Nalabye Butcher Man nga ayogera nga agamba mbu simanyi ejusa n'okuva mu Firebase. Katonda alyoka ne yekweka. Kibi nnyo obutabako kyosiima ku bantu nakyo bajjukirako. Bible yogera ku butasiima. Bible tugamba kati nno musimenga ebirungi bye mulina. Kubanga omuntu atasiima n'akatono kalina kali mujjibwako ne kongole boya alina. Mumanyi lwaki? Teri muntu alina mukisa yagalwa nga Butcher Man. Nga yagalwa Jerusalem sale. Obulamu bwalimu bamugulira n'amaka agawedde. Jerusalem yakusasulako ku $2,300,000. Yasasulawo ennyumba nakwasa ba 1,800 ne mupangisa awe machi nega lwate ziguze mwenjo nama naguli enju kati jolimu nza Genocide tampanga na 10,000 njogera nga ntaka Katonda nga kwaliko donga mundi kodinga wadde 10 sina mwe nani kisaini nze kabere muzeyi sikira banga nako wandizijewa mukazi wavuga motoka ki mwali mwevuga Gwovuga motoka ki wali wevuga abana basomera bali basoma lwaki temusima ngebe bitono byemufunye mu bantu wano mwako campaign eziwedde wakola award ne bakuwa $800,000 balukaaga waluga botera watemate mutawa wakani mwakola award mbwadi za Museveni simanyi muzigabira wali ugundi kukatikati ate kyala mufuna sente zo mukole business mulekera okuloza nti guno mwaka bampadde n'okujja bajja kumpa nze muzayi ne mujja mu $2,000,000 ne kiba 10 simuzaako lugalo naye kimufunamu sisobola kumuzaako lugalo nze njagala gye bajero papa nti fulufu gasani ngawe 10 nze byonna byange kutoba na kwebezaawo kulwana kutoba jayo papulaawo baga nti yasayininga 10 kikino just 10 so Genocide bwalaba ebintu ebyo ng'obyogera asobola alumwa mu mutima kubanga ebbanga lyewamala mu Firebase wadde bakuwazise busaabala wali next ku Bobi Wine tewalina wadde akayumba n'ensi bwe ensanga gye yakusanga ng'ogenze ensi muzeyi yakusanga obbidde nga ne gatalika enfufu goberako nti wuno simanyi obutamu bwakoze buta simanyi ema yagundi simanyi ate bayiye Katonda nakujjayo eyo siime ekyo toyombera Kenzo ndali mu campaign toyombera Bebe Kulumba ali mu campaign tewali ali mu kikyo tewali ali mu kisa gwa munne ekyo ne kimana ne kiba gwevuge emmotoka genda sanga campaign yimba gwa manyana akusasula naye omuddayo ne mutandika okuvuma Bebe Kulu ne muvuma Kenzo oli awoza bayite ebinusu byange babisule ku gate gwani gwengani ebisubi bikola mu government
siwe bikola mu state house mu buli kintu olina okubaamu n'obugumiikiriza mu kintu olina okubaamu n'okutegeera okuyimbira musabe naddala mu abakozi b'ebikolo oyinza okiraba nga ekitalina makulu naye wano wekibadde kikugasiza bantandise okufunza nga bagamba yi tubadde naye muntu waffe tuwanye naye campaign zonna naye obalaze tobeetaaga obalaze nti oyagala cash money bajja mukuwa mu mabega abo bamukusabe mu maaso awo so ekyokuba nga Bebe Cool ayina obulumi tajja kuvaayo kwogera ensobi ze wakola ku Bebe Cool ozimayireka ku pretendinga mu tewali kiriwo deka gaba munange tewali kiriwo nze era bampe buwumbi bwange bakozesa abana bange tewali mwana wono omugo bakozesa ekyokubiri njagala omanya amasanyaze gwafuna ku Bebe Cool wadde nga naye nage yakufunako naye Bebe Cool is a big size go wali omwetaaga si yakwetaaga abaana abasinze bonna banokupushinga babukenya media bani bonna ba Bebe Cool bakwagalwa Bebe Cool era wonna yawane Bebe Cool wepaba ojabira webikyuka kuno ku mikutu ate yigo okwagaliza oyagala nnyo naye gwe toyagaliza Fiki Gaza amulaba amuvinga ngobula mu bugenda nolaba nga akutoloseeko esawa ya lero nalabyo no mwana bamwadde mmotoka yani Scorpion Fiki Gaza ali asinga Scorpion amaanyi Fiki Gaza yali asinga Scorpion amaanyi esawa lero Scorpion bebavuga empya Fiki ze yandi badavuga wakwata obulamu bwa Fiki n'obuvunvunga bwoti n'omuzza wansi taina kaina taina kiddako taina watandikira ne campaign zimuyiseeko muyandikoddeyo obusente bwe musajja atuyatandise okukwata position ng'agenda mbabbala mwagenda mu baani olw'okuba te Fiki Gaza okuva yaddewo wamufuulanga mukubi wangattozo wamufuulanga driver tewali soje wakwata noyogera ku Fiki Gaza nti oba wakiri asooke bamuyoze bamuwa tewali wamupushingira n'ogamba nti munange Fiki Gaza tukolewo kiriwo kiri nakino kimugattako obadde okuba wekka nga ye alinga mawoba ali awo omuvubuka yali wakabingana n'oluyimba oluliko bamwana yagala banana ekyo kimba kyokka kyakimala otunda Fiki nga aline kamini oba nga aline palaso watta life ye njagala okuvaayo eyo yonna ngamba kakasa Bebe Cool ne Alien Skin bayawukanye nga matako bayawudde nga mabina ate Bebe Cool ojja kumusasula tajja kujja mu kamera kwogera naye alayiro ojja kumusasula okimanyi bulungi sente ze yakuwa ze utakolera eza coffee production gundi ye mwasoka product ze mwasoka kukwata na kusasula sente ze mwatani bali lipazo babimanyi bonna bani babimanyi naye tebajja kwogera ko ndi ba Bebe Cool mu bimanyi naye obulumi n'obusungu bwakulinako olwa trust gyabadde akulinamu olwa friendship ebaddewo maybe wandizi mubyenga si nyingi naye omukwano gwe mbadde muyina nabiki byayonde bagamba abantu batubeererawo kati yebuunya obudde bwakumazeeko bwonna akulete obeere onfuuke omuntu n'omudisappointing okwenkanaawo kyekiruma Bebe Cool. Love master, thank you so much wabale kumpa bizigo birungi nkwagala nnyo muganda wange so ekyokutegera kya muntu anabategedde tegera tategedde sibya mpaka bino sibya mpaka sibya kaka bino sibya kaka ne mujja kwekaka mujja kutegera mpola mpola bibeera bitandikawo ebityo ekyala ebigambo Bebe Cool baleta obuwumbi bakusuulira obuwumbi tewali alina buwumbi n'abali mu campaign tewali alina buwumbi gwe walowooza nti Bebe Cool afunye sente kumbe musajja tunaye agoba gundi esobole okuyimirirawo contract eyimirirewo nakola n'abalaga kino tusobola okukola mbaboda ntubateekamu element tusobola okukola non-stoppable nebeerawo non-stoppable y'abasajja ba coffee n'alwana okulimizawo contract eyimirirewo ng'akwagaliza birungi Bebe Cool atalwana kufuna yekka Bebe Cool tabeerangako waafunira yekka Bebe Cool buli wabeera alwana okuba ng'afuna nga n'abala bafuna Bebe Cool talwanangako kufuna yekka kino nkikubuulira naye tofiirwanga omukwano nga Bebe Cool mu bulamu bwo ba Bebe Cool batono nnyo
omuntu alinga Bebe Cool mu bulamu bwa mufunanga asobola okuvuga emmotoka saa musanvu gwekyo najja ku police. Bebe Cool yavuga emmotoka ye saa musanvu gwekyo najja ku police. Nga file bagitwala ku Matewa straight bagisanctioning. Tofirwa ngo omuntu afanna Bebe Cool mu bulamu bwo. Tofirwa ngo omuntu nga Bebe Cool mu bulamu. Ogenda kulaba bana bemuwanguddemu abanye bemagezesanga ko obusala bonna bagenda funa justice. Tunulo labe. Bebe Cool ayina file oba badda kutenga munana. Nga ziringa zonna agamba agenda kuzita. Agenda bata. Abaga ahead. Tofirwa ngo omuntu bwati. Nze narwana nagula file zo 5. Sisobola kukyerabira. 5 on my own money. Ne ajami sigunuza namukulaga. Okutuwa gemio ne ana getwawa abaisambia. It's my energy. Mama Fina yatuwa sente za bondi neza Julius. It's my energy. Hauka Frank about wasulangana kwa kasaja katu. Jeni fatuko za tutia. Nza katu je wa sente. Katu tuduke rudawa. Hatugende ruzira. Hakuka abao. Sometime jufuna nga abantu bojjuke yanogamba gundi kamujjukireko kino. Mumuleke oyo agende naye. Wano mumuleke. Bible egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba. Musajja gwe ani akugoba. Bible egamba nti Katonda aseteze ensozi ne zitamanya. Naye Mukama aseteze olulimi lw'ekisajja gwe. Kuvuma je muvumi Abanarwanda nababoyitwako. Laba woyitwako no simatuka no yimba olimba Abanarwanda. Kyokka bannange ebibuyabuya ne bikola challenge ne bitamanya nti byaswadde byekubye 10 ku bolozi bulaka biri ku mabete. Mwekubye bulaka ku nsigo mwenna mulinga abayina buloka. Gaba lebera kati gaba sowotose. Nete mukimana kimanya da bamukola challenge. Badnaye Katonda. Bible yogera mu Isaya egamantira bomukono gwa Mukama teguyimpa wadde. So no kutukwe tekugadde. Naye no kuulya ne kutawulira. Wabula obutali butukirivu wamwe mwe bubawudde ne Katonda wamwe. Nkidemu amagezi gaje Isaya egantira bomukono gwa Mukama teguyimpa wadde. So no kutugwe tegugadde. Naye no kuwe tekusobodde kuwulira. Wabula obutali butukirivu wamwe bubawudde gwe mwene Katonda wamwe. Wavudde ku kyokuyimba olunyimba lw'Abanarwanda. Mbwabadde ne laavu mbukati obaagala nnyo mbwopromotinga oyo Munarwanda tugambe mbuki. Can you give me 3 reasons why? Can you give me a full sentence? Can you write a full sentence? Wasinzidde kuki okuyimba olunyimba lw'Abanarwanda olukole challenge ku Banarwanda bosiba ovuma wano bosiba olengeza bwe musiba muvuma campaign zonna muzikola muri muvuma Banarwanda mulinga abagamba nti no Uganda yamwe mumanyidde Abanarwanda ne basirika temuyina nsonga laki muwala n'abantu abo muwala n'abalonda kubanga balungi mubawana kubanga balina emitima emirungi mubawana kubanga baliroyo bayagala Abanarwanda ekibafuula ekyamanyi ekimu kubafula kweyagaliza n'okwesembeza gwo bubiibo bampugo osindika basindike Abanarwanda boliko kye balina one love osanga Omunarwanda ne wamusanga mu bbalaawo kika kikolerawo kitandikirawo kula gwe lengera Omugalatiya lengera Ssewanyana omusindika eringa kati wavudde kuki oyimba olunyimba lw'Abanarwanda ate bisirusiru ne bikola challenge ne byongera dupushinga Katonda nabi Katonda abalebesezza munna musowoto seminyira gibakulukuta temumayina kye kitegeeza banange nabagamba common sense is not a common but I see you people you don't have a common sense. You were there for nothing. Muyine emitwe mikalu girimu emiwumbo gy'amazi. You were there for nothing.
You are there for wasting a time. Ate namwe ne mulupushinga. Na bye bizoli gambo banage buli kimuchi nengamba yamawe. Leba nogu. Mukama nga mulungi. Oh niwe enkoni yanje neretendereke iwe ko yange awomba nyimba Museveni enkoni yanje nyimba Museveni ne sale ne muwozi enkoni yanje niwe tendereke niwe ma nyani anjigiza ku nankole chiche nyola te munjigiza ku Rwanda nankole tinda mutaka yawe mufita gayenda mutima wange dacha muone ompumulize ndababahe wavudde kuchi. Can you give me, can you write a full 3 reasons why are you singing Rwanda's song? Why are you challenging the Banyarwanda's song? You are abusing Banyarwanda every time. You are abusing Banyarwanda for nothing. You are abusing Banyarwanda for your jealousy. Why can you write a full sentence? Give me 3 reasons. Why are you duetting the Banyarwanda's song? Katonda chiti wanetenda bikuddire. Anti kaweddemu. Mugenda kuddamu mbavume. Mugenda kuddamu mbagambe ki. Bible egamba nti Katonda seteze ensozi ne zitamanya. Bible yogera mu ngero 28. Egamba nti alime ensi aliba n'emmere nnyingi. Naye era abanno zimusanzo yagobera ebitalina makulu abwidde okumanya n'okutegeera. Okumanya n'okutegeera Bobi Wine kwakwegaana. Okumanya n'okutegeera byakweyawulako. Mu kaseera kana akakazigizigi. Mu time mweno nga muvuma Abannarwanda nga mubafudde ekizibu. Mubawana na for nothing. Nga temubaagala what a reason. No tula mu challenge y'oluyimba lw'Abannarwanda. Oh my God. Atenga lwa Katonda. Atenga lu president Katonda. Ensoji labye. Omubi adduka nga tewali amugoba. Kyokka ne mulukola challenge. Ne mwongerayo. Ne mwongera okugulumiza Museveni ne Katonda. Ne mwongera okupresinga Banyarwanda nti bantu balungi. Be mubadde muvuma. Kati mubadde muvuma baki. Era baba kola ki. Osobola okutuwa ensonga bbiri Banyarwanda baba kola ki. Era be bani, can you choose Banyarwanda ndi Baganda? You are here mwena muwasiza Bannarwanda kubanga balungi. Baba zalidde abaana. Abaana Bannarwanda baba zalidde wano bakulidde wano. Mwagalo basindikirize ensi yabo yeriwa. Ensi yabo yeriwa. Baba zalidde wano. Abalabali wano bakulidde wano baguzawo ne porti za bazimba mayumba gaabwe. Mwagalo bamalaka emirembe. Abo si bana Uganda. Bwaba mwana nga Munnarwanda bamuzalira mu Nsambya hospital. Bamuzalira Mulago. Bamuzalira Kiruddu. Bamuzalira Bugolobi. Bamuzalira Ekibuli. Si muna Uganda. Osobola ku baleta birth certificate yenge gamantino oba mwana bamuyita batya. Amanya g'Abanyarwanda sigamanyi. Saganda gasobola nze kubamba nze mbagala nnyo sibalina nze mbetaaga mukwano. Mbetaaga nnyo. Oba bamuyita batya bagaita amanyi mumpa enialimu. Leta birth certificate. Ne bagamba nti yo nani? Takunda simanyi obani. Bamuzalira luddawa. Date of a birth. The place of the birth. Mulago hospitals. Taba muna Uganda. Taba muna Uganda. Mute si taba muna Uganda. Wizimana taba muna Uganda. Dabono yesibe Gasumba. Gasumba muna Uganda. Wedde minu wakusinga no Uganda. Okumanya muna Uganda. Nyina ne chitaye babazika Masaka. Nyina wali Masaka wabazika bawe. Wabazala Gasumba. Kabere shira Gasumba n'abana be n'abazzukulu baligenda Masaka. Kabere abana ba malayika bazadde be wabwe we bujjajja Masaka. Gasumba goyogerako. So mulekerawo okuboolagana mawanga ne madini. Katonda yabadde abalaga kiki mukola bulijjo nti kikyamu. Katonda yabadde ayolesa Bwakabaka bwe na buyinza bwe. Katonda yabadde agulumiza omutume we Museveni. Owulira? Gwali majja wana amazigo twesange mu kote nakuzo mwezi nga mu high court.
Don't wasting my time. Nze bikuni na dumu wabyo mukwano. Otegede ensonga eyo. Gendo pame. Bya baruma ne mujanga mu mpugu makola hivyo za fegendo pame mukwano. So njagala okubategeeza okulwanagana oba okujjako Muzeeyi Museveni tekyetaagisa kuvuma Munyarwanda, tekyetaagisa kuvuma Munankole, tekyetaagisa kuvuma Musogo ba Muganda, tekyetaagisa kuvuma aba West oba aba East. No, you were Ugandan. Enensi gye tulimu ffe tuli bakazi tufumbiddwa abasajja ba tribes ndala bafuuse part of family nabo bawasizza mu family zaffe aba ensi bweto bwetambula. That is the world. Gwobono walowooza nnyo nti nojja kugamba mbuno era bano boka era bano toyina Museveni gwogenda kujjako. Tosobola kujjako wano Museveni. Tuli united. Twetaaga Uganda yawamu. Abazungu kye batusinga kiri eki era kyabafudde namba emu. Chovola banga America gye mogerako eri 52 state. Muzeeyi Museveni yakoze statement emu. Just one statement ku Indian Ocean. Nenda baba ebitole tole. Nenda bebitole tole bina bimuka mu ebitole. Nengamba bino biri mu Uganda bine bimmeneku bina Uganda bine biziringu byawa. Do you know why? Nze kagamba ekigambo kimu. Nebaza Katonda okubeera bukyende. I appreciate. I'm appreciate my God. Do you know why? Because osobola okunvuma butasoma. Osobola okunvuma kyoyagala. But Katonda yantonda ndi mugezi. Nina amagezi ntegeera. Ate nsengejja. Wenjagala okutegerera ntegeerawo, wenjagala okusiriwala nsiriwalyayo, ate Bible egamba nti wobeera ku mazima ne wogabeerako ogwo. Museveni mwena kyabasingira kyabafugirako mazima. Era kibalemesezza okujja Museveni mu ntebe bwe bulimba bwe mukozesa. Ekyalo ekyokutegeera kya buntu. Mwena mukimanyi bulungi nti East Africa, Indian Ocean yetooloddwa. Yetooloddwa amawanga nga Uganda, Kenya yeri kumpi nyeri close, yensonga lwaki eraga nga eyaayo. Nenga mwenna mukimanyi bulungi nti ffenna amawanga ga Africa gali close. Ffenna waffe. Ffenna watukakatako okubaawo n'obuvunaanyi n'obuyinza. Ffenna tuli supposed okuba nga tukozesaawo. Nolo kuba nti Kenya yatukwata mu mind neyagala etufuge nnyo kuba yo yeri close nnyo okumpi neraga nti yayo era ffe okuyitawo balina tukaluza bintu byaffe obikira linga lutalo bula. Muzeeyi ayamba mmwe. Muzeeyi Museveni okulembera Uganda ayamba mmwe. Kiyamba gwe okulonda Muzeeyi alonda Museveni jju. Museveni jju. Muzeeyi oye kikofira. Muzeeyi okulonda Museveni kiyamba gwe londa Muzeeyi jjo. Awe tuli. Wano wetuli wano ku kigalo kino. Wano wetuli saagala kunyigire nja kunyiza owe pamire. Tuli wano. Muzeeyi jjo. Kama mbaya ni mbaya, Museveni jjo. Ndiyo sio maombe moja kutuulira. Fabana baba ruwanyi tuli wano. Tetuginikirwako mannyo. Kakati abana bakankoledde Muzeeyi jju. Thank you people, every people. Awagira Muzeeyi tekako ekigalawo ogambe nti Muzeeyi jju. Njagala typing awo wanike ekigalawo nti Museveni jju. Ndiyo Muzeeyi jju. Muhoozi jju. Leba no. NRM leba bana. Leba. Muzeeyi jju. Thank you so much. Thank you so much. Awa wetuli Muzeeyi oye. Museveni oye. Muzeeyi oye. No matter what, tugenda kulonda omusajja w'enkofiira aina ideology, not biology. Ali consistency.
aina credibility zitwale gwanga lyaffe maaso ali strong. Tulonda wano. Tetulonda manege. Tulonda wano. Tetulonda mpanama. Tetulonda biwotonono. Notunulira ogwala gufiirawo ogulowooza nti oba olumu bali gwebakako guge ogukazi ogwo gwanyiziza nabonaabona n'ogukazi ogwo kugujja mu kkomera. Mwenna mumanyi kooti y'amagye n'engenda ewa muzeeyi n'enzirayo n'engenda ludda wa paka muzeeyi agamba nti omwana omuwala wasaba ekintu ewaabwe mba nankole bwe bakimumma muzeeyi n'anzikiza bate oyo Olivia ne gundi kyadda wano kidda ku Museveni kyasaamirya kivuma family yakyo ng'aliko omuntu omwa mugobera senga we n'oyo Medi nga banneegayirira buli lunaku nakimanya nti olina okuddayo. Nakimanya nti olina okuddayo. Gaali mateeka wala nawo. Ati ffe munnaye twakola ogwaffe ne mutusasuza obukyalina obubi sanya nanvuma ebigambo ebiyitirivu ebiringa amazzi nakati avume kale aliba mwana wani bwe ndigendera mu kkomera nze Jennifer zirinda olwange taba musibe mmere aliba mwana wani bwe mba sisimiddwa ku ebyo kale kaninde olwange kaninde olwange ani alituuka mu maaso ga Museveni n'asabira abasibe emmere n'asabira abasibe babate n'oteekako okutambula ewanto nejjeno ogenze wani bakuwadde ebbaluwa genda mu maaso kooti vaayo simanyi gende wani gende wala ani asobola obibakolera ani bannange be nagenda nabo oli yasabira bba mulimu omulala yasabira simanyi ani tebanyumiza buli muntu atuuka ku Museveni n'akwogerako banaakolowoozaako ffe mututya nga mutuwanga n'ekitiibwa kyovola Katonda akyatukumye nga tuli balamu maybe singa tuli bafu Katonda atunuulira ebyo n'atukolera ka credit agamba ogera okyabeera wakodingire ku situation eno n'eno ku kino na kino kye wakola na kino mwene mutulabanga obubi bwaffe ne mubukuliriza ne mulaba obubi bwaffe obadde ogenda kunnyamba ddi obadde ogenda kumpa kati oba olina endowooza egamba nti Bobi Wine luli lumu n'akwebakako the feeling is oyina ofa kinensi oli mulwadde oyina ebirwadde ebyobukaba biyitirivu nnyo waggwawo wonna waggwawo dda weetadde ku ozunga totuulako wuwo tobeerako wuwo toyina kalimu toyina ka bizinesi okatuulemu si buli agoberera nti yagenda okulonda ate mobilization nene nnyo ne muno mu Central Region mulimu mobilization wa mobilization magikola buli wantu naye bwogoberera bovuma muvuma abasirikale mukuba abasirikale ba gavumenti kati muli ku mukibi mumufudde omubi mwagala lankayo babajiyo bakole batya mwagala kuta ensi naye Katonda just kabera kadde ngane tunulya kyagula nyinga atudde nga anonya bu kamera bumugendemu nga ayina bu kamera busatu bubiri nga abwegayira buku nganya kamera za mutulanga muno ogamba ani atuuse nga wetoloola bwoti nga kamera zijula okukira abantu abaliwo obungi nga scrolling olaba kyagulanyi okumanya ensinko obu yabadde ayagala kumanyira Bugembe Pastor Bugembe jju Bugembe yakulaze tensisi yaginikirwako mannyo omunnyonnyola omubuuliro omumantaalirako yakugambye nti nze Museveni yamperera P7 wadde nkwagala oli muganda wange oli taata wange awe tuli kati ensi kwatulira maaso ku maaso one on one tekyali byakweka Bugembe jju gamba nti Pastor Bugembe jju tekyali kulinda mu kyaki mbu ate ndi wala wano wennyini tolabanga nkwagala naye nnonda Museveni ye yampera ne P7 wali onyambye kaki awo ensi weeri obadde okwata abantu gafula n'obaswaza kati gwaswala bikyuka bannange bikyukanga bino byakyuka yamawe bannange bino byakyuka tekyali kantiibwa konna wadde kaki Pastor Bugembe jju gamba nti Bugembe jju
Bugembe ju yayimiranga naswaza abantu bafulu figa banchawa asibaga kato yanchawa tebikyaliyo sympathy no sympathy omwana yamugambye nti tolabanga nkwagala Museveni taata wange ne P7 yajimperera kakati siva ku Museveni umaso ku maaso wano nga talinze byanchaba bya ddi kati awe tuli eyo kati yensi bwe tutadde luli abaana bakufangako ne babeera ku kamera ne bagabattuka ne bakola batatu babalamu valio kati owamanta babwamante yenga kampeni za motezi tulendinga zabaaki temwina basheyalinga ate bano benda bakupeji yange mukolako kimugende mukolera live ezammwe mugende mukole enzisimena kibasumbuwa wano mugende mukolera live ezammwe muleke kuyombera wano mutegedde nti omuwagizi wa Museveni yali wano yakoze live ate oli wano otuya n'amannyo embala kaso zonna zikugubye bwefuuyira boddawo Sala is tall Honorable Luzijju onagambye nti Luzijju yes Honorable Luzzi mulungi nnyo muvubuka muto akyalina amaanyi agabeera mu kibuga gadduka n'ekibuga Kampala ebirowoozo bye musajja mwogezi asobola okuyisaawo ekirowoozo mu parliament eyo mugiraba ebiteeso byonna gye biraga Honorable Luzzi ku confidence ye omanyi abantu omuzungu agamba the only way to conquer fear is to face fear kati nga walabye Pastor Bugembe kye yakoze Bobi Wine the only way to conquer fear is to face fear Honorable Luzzi asobola okufacinga everything naimira mu parliament nagamba this and this and this and this because tali mukabampane na yenze ngenda kulonda Honorable Minsa Kabanda minister wa Kampala mama w'ekibuga Honorable Kabanda ju Samimu Nanfuma ju Salimu Uhuru ju Muzayi Kiyimba ju siro nonda busobozi awo ndi ku busobozi mukono nos Honorable Kibule ju siva ku mazima na busobozi sisobola kusuula minister is a minister sisobola kuleka minister atula mu cabinet every Monday ngenda kulonda Honorable Minsa Kabanda kulwa obulungi bw'ekibuga kulwa empeereza ennungi ate era nga abaddewo era waali so ne Luzzi mulungi kyensobola okutegeeza tera solo kulobinga ebintu bingi nnyo ngojeko bana abatayimanya ate ndaba akate bana ababuya abatoletola abalala nentunulira bamugamba gundi egamba manifesto ye yabadde ayogera ne banange abantu bano betaaga kunoonyerezaako ndoza waliwo ekitagatta amazima gali nti waliwo ekitagatta do you know why nabadde ndaba manifesto ya Lubongoya in fact ajina na jina ne some people ababe bagezezaako kunyiga manifesto bamugamba katilonda ambulera kwa kachefeje twagala gwe londa ambulera my brother oze mu kibuga Kampala as a member of the parliament omusajja gwe pressing Honorable Muhammad Nsereko omusajja w'obwongo ekibuga kyolimu kye kijjudde ebyobugagga by'abasuubuzi bannanyini ssente bali mu kibuga gwe gyoyagala okugira man tewamanya constituency ntufu gyolina kwesimbamu era tufunye obuzibu ne ku Lukwago era tugenda kulonda Lukwago tetulina kyakukola bali mwezo bw'ofuuka ekizibu kati nga lwogenda weeyambula mbu baŋŋambye amagulu genda weesimbe ku kyabalema era wakola nansobi okujja okwesimba ku kifo ekitali kyabalema you have your position abalema don't misleading abantu their positions azabalema nga nazamanyi mu ggwanga muno waleka ekifo kyo nova mu kifo kyo position yo gyolina okubeeramu n'ogenda ku bifo byotalina kubeeramu leka kwekwasa sewanyana na ku misleading abantu tisewanyana kulangidde obulema no
Gwoli mukweyambula. Gwoli mukweyambula. Ani yagambye ekibuga tubeera wano n'omulodi nga tugobagana. Yes, ekibuga kya gobagana. Ekibuga kya gobagana. Kibuga ogwe mutima gwa Uganda. Kati gwe weyambudde balazo olina okugulu kumwe abantu abagagga bannannyini ssente bakwate omuntu ow'omugulu ogumu bamuteke mu maali yaabwe. Obwa tumazeemu nnyo amaanyi okudda kwako ka sympathy vote n'okeesibako kati bw'olaga weeyambula. Tetukuvuma nti oli mulema. Obulema si buteesobola. Ekirala nti that is life. Obulamu bwetutambulira mu ffenna enkeera nange enkeera kumakya nga nze mulema, enkeera oli akeera nga mulema, maybe accident whatever oba kiki. Naye bw'okifuula political kati, bw'okifuula sympathies campaigning nga buli olaga ogenda kweyambulira abantu bameka. Ekyo kyennyini kyongera kunafuya. Ekyo kyennyini kikunafuya. Nze akalulu kange obadde okayina. Ne bwe nakulabye nga bweyambula wantiisizza. Amazima gali nti honorable bali mwezo abantu njagala okutegeeza abantu kirana mbatano ku 10 babate bamanyi nti oli mulema aga Katonda ali mugulu either 75 babate bamanyi nti kituufa kubanga oli musajja badde smart, oli musajja ali strong, oli musajja yambala engoye ze, oli musajja ow'ekigambo kye. Era badde weetambulira n'oyogera nga tewali n'asobola kumanya bino nate nga oli wakabe oli energetic. First of all oli muntu w'abantu. Nze bali mwezo badde oyina akalulu kange ge mazima mulo ngera sikenarem mba obadde oyina akalulu kange naye bw'otandika okweyambula kati bw'ogende mu campaign weyambulira abantu. That is not eyo si slogan, eyo si manifesto ya kibuga. Abantu bagenda kulabanga bagambe tuba tumina mu trust nate kati bannange kituufu kati anasobola okudduka n'emyala gino, anasobola okudduka mu mali ya KCC, ono kuba ekibuga kintu amazima wagali. Tetukuvuma nze nkwagala nga kubanga you my friend. Nemba kuona nga mukwano gwange. Ate mbadde nkuondola obusobozi bw'oyina. Oli musajja mugezi. Oli musajja alemera ku nsonga n'egguka. Oli musajja nga wakola nakawa. Ne kati bakusuuza kifo kyo mu butamanya. Bakukuba psychologically. Era one time ogenda kwejusa basajja abo bakukuba psychologically. Bamanya tosobola kujjako lukwago. Ne bakukuba psychologically bo bennyini bakwekubira. Ne bakwata kifo kyo ne bakiwa Nubia ne bakiwani. Owulira muganda wange. So saagala ekyo kifule campaigning slogan. Mbundi mulema weyambulira abantu ogenda kweyambulira mbameka. Abantu bennyini bamazeemu amaanyi. Abantu bate bamanyi nti honorable bali mwezo nkulayira Katonda ali mugulu either 50%. Bate bakimanyi nti okugula okumute kuliko. Tewala badakimanyi. First of all obera smart. Second otambula bulungi. Third one oli energetic. The fourth oli muntu w'abantu obera ku ground oli loud and clear kati watandise kweyambula. Tosobola campaign ng'ogikola weeyambula sympathy votes. Kyanaku nnyo tiramo temwerumiriddwa terumiddwa kibuga. Teri mugagga agenda kukulaba nga omanyi kibuga bwe kiri, nga bizimbe bwe biri, nga abantu bakolera buli muyaye buli mubbi ali mu kibuga, buli mugazigazi ali mu kibuga. Teri muntu agenda kuteka mu trust. Ajja kulaba nti naye mbali mwezo mazima mbadde nkwagala naye tojja kusobola kudduka nono. Munnaye mbadde nkwagala naye obwangu buno n'osobola bukosa ku KCC bakukube. Era lukwago twamuwadde dda akalulu. Nze kino kikubulira. Wakoze bubi nnyo kutandika okweyambulira abantu. Kyova olaba nti omugulu gwatulendinze nnyo nti abantu bate bagufunanga muteeke eyo position eyo. Ye weeyambula onatera kwambala sikati kati ng'otambula weeyambula. Sewanya natalina we yakulangirira bulema. Talina we yakweyogerera ku bulema bwo. Tewali avumirira bulema bwa muntu. Obulema tosobola kudda muntu n'omuvuma bulema. Tewali yabweyitira, tewali abwagala. Ezo nteekateeka za Katonda. Naye tedawe obukozesa mu sympathies oba bakunenya nti walekawo ebifo byo position z'abalema gye ziri. Era bajja kusindikayo. Tugenda weesimbe ebifo by'abalema. So nze ndowooza oleme kifuula gundi teeke ya slogan ya campaign. Ndabanga ekikukosa mu ngeri emu oba endala. Mpozi nga nze nkiraba obulala naye nze sikuvumirira kuba naawe teweeyagalira.
mbo badde ino mbadde nkuwagira naye nalifunyemu okunafuwa nti ekibuga nga bwenkira batogenda kusobola kugobagana na kibuga ate kibuga kijjudde mali y'abantu gwe mutima gwa Kampala gwe mutima gwa Uganda kati abantu abamazeemu amaanyi nti mutima gwe gwanga wetugukwala ndiguteekamu omusajja bwati wa mugulu gumu tagenda kusobola kubuuka Sonko eno si Sonko si Kongojjo simanyi oba nantegeera si kuvumirira si kwogerako mu bubi naye si abantu bangi wa breaking the down olw'okweyambula si kirungi anyway saagala nnyo kukyesibako kuba abala bajja kunkootinga bulala naye bali mwezo ekyokweyambula ekyo tekijja kukola kati nze kambabulire nalaba wano Zahala nga ayagala kadi ne Shamimu nga batunka baagala kadi bakuba ebipande miliyoni buli wayitanga nga waliwo ekipande kya Shamimu Malende akoze ebintu simanyi baawukanye nebba simanyi omusajja nzibye simanyi nze nasenguse omusajja yantwalako peji zange essaawa ya leero baamuwa kadi tosobola kumuwulira n'ekigambo kye n'ekimu ne weebuuza abantu bano baagala ki amazima gali nti mwagala kukolera abantu mwagala misaala mwagala ensi yammwe oba eggwanga lyammwe mulyagala oba twasembayo okumanya ng'osenguka mwawukana na bbaawo nabamu ne balowooza oba yalisita nti abantu ne bagamba oba walinoonyerako simpase kuyitawo okuva lwewafuna kaadi tolina kiwali ogambe bantu ayishu ogenda kusaavinga Kampala ye Kampala ogisavinzeko wadde olunaku n'olumu amakomera ge gakulonda oli mu pozisoni y'abasibe lwaki teri kifo kinene nnyo kyamakomera kirambula makomera kyolina kwesimbako kyono kirekera Samimu nanfuma kubanga nze ndaba olinga agamba nti amakomera ge gakulonda olinga agamba nti bakulonda basibe yes abasibe beetaaga okufuna services naye olinga agamba nti nno Kampala yo Kampala toyina abasuubuzi ne bafuna ebizibu amazzi ne gayingira mu maali yabwe ne babeera kinema wadde ekigambo kyo wadde Mukama Katonda parliament muzituulamu ddi omanyi women MP amaanyi gayina mu kibuga Kampala omanyi kibayita women MP amaanyi gaba nago kubasuubuzi b'omu kibuga Kampala ne bafuna ebyo ebizibu wadde okuwandiikira gavumenti wadde okuwandiikira pulezidenti w'eggwanga okulobingira abantu abo sente okulobingira abantu abo banka zibale buli musuubuzi ali mu kibuga abasinga 95% bali ku looni wadde okuwandiikira banks ezibabanja sente ez'abawala zo zirinze wadde okuteekako balandiroodi akazito nti bannange gino emyezi wadde omubaka wa Kampala ddala n'ogamba nti ogenda gasa gwa abantu nodda nti weesimbawo lwaki temugenda ne mukola emirimu emirala waliwo emirimu gye bakolera ewaka abalamu ayita balwadde era olunayitamu ng'oddamu ng'olwala kati oli mulamu mulunde enkoko ewaka kubanga okolera naawe okumpi kapita omufunye lekera abadala waliwo ebintu byeweebuuza gowekka omuntu sekinoomu n'ogamba banki ogereko ne mu public n'ogamba oba oli anagamba nti mwogeddeko bubi n'olowooza nti ono anaŋŋamba nti mwambadde naye nga waliwo ebibuuzo bye weebuuza n'ogamba kituufu ono yajja kusaavinga ayagala abantu ekiribubirirwa kye n'ekigendwa kye mubadde mulwana ne Zaala nga mwagala kwerya okuva le baakuwa kaadi tewali amanyi bigambo bye bisatu ndoza wagifuna n'olowooza omaze tewali amanyi bigambo byebi bikuvaamu tetunagaana opposition esobola okubeerawo naye ng'egasa bannayuganda okubeerawo kwa position nga mulwanagana nga mufuna emisala mufuna biki bwe mulala bajjanja banga batebaganyulwa muba mubayambye eki muba alaki mbamalira obudde banangenze n'okulonda kwantama nze ngenda kulonda mu 7 nti kinge mu 7 wenti nzire wange ne bana
temunsubira kulonda omuntu n'omunze nakangobi temunumbulira nze ne bwolonda olondera bwerere ozungana n'ogenda ku line n'osimba n'olondera bwerere ombaka abaka basinga betulonda kwasitomonda bweppa essimu ekyuka kwolu era okujjako Nisa Kabanda Honorable Minsa Kabanda gwenda babudi abalwadde bankubye mutwe simanya banopu simanya badipi abaifudisi anti eta yawula bonna bana yabazala wali mu kisenyi edwaliro yali gulagula ndi opening lyonna liri awo lijjanja babuli ajja naye ababaka osobola okuddamu okukuba essimu ye neyitamu ng'omusanzeewa mpozi ne Uhuru bamutegera wali kugundiye ate munnange ate singa mumanya nti abantu ba enane mu bote babalina akomparana kyandibanguyidde nnyo okubanga muri bulungi naye kwe kulaba buli awagira Musabe nolowooza nti akuwalana n'atakuliiko nze jo nasanze abaana ba Nupu ne bayimirira bonna nga bakola kampeni zaabwe ne bakansala nga tusaba kubuzaako tusaba omubaka president olwote munange tuguleyo ku mazzi biki bonna emotoka ne zimbya bonna ne baneetolola bati ne ngamba kale nebagamba tuyitamu ne mbagamba muyitemu kirungi kwegamba nti singa mwejjamu ekirowoozo kigamba nti buli awagira Museveni tabaagala buli awagira Museveni abawalana ekyo kikyamu tewali abawana wabula endowooza yammwe olwokuba nti mulowooza kitono ate n'ebyokukola abantu mwefuuleko bize abantu mbeereko bize si buli wamu nti gwagenda obeerawo buli mufu gwayasenku simanya abakigwako era gwasulawo kampeni eziwano kwegamba nobeerawo ng'oli kireereese bwe bayoola gwego bayoola buli lutu gye bayoola gwabaamu singa oliva teyabaddeyo singa katali luzira olumu mwefuuleko bize mufune emirimu okola temwagala kukola omuntu wakuwa omulimu nakulobingira omulimu notandika okola okola wennaku bbiri kasi ofunemu kasente osula mu mwenge mwene mubeeraawo nga temuyina byakola nga kireereese olusanga boda n'omufu mumanyira okuzika bafa batali bammwe nze ndaba bawala ono mu Kampala olwe tugenda kuzika nadduka afunye mikapu afunye bola olugoye napangisa n'olugoye agenda aziike ne mutuka nga n'omufu tamanyi oba mukazi oba musajja kinyumu kya mukosta bino bebeekomba bebeekwanakwana bebeekwatirira kyekyamututte kinyumu kya mukosita ngolo omamba agenze kulya ku mbizi ya mukyalo musimanye embizi ya kubafa ey'omukka musimanye bawoomera nnyo simanye ewunyeta butaba bize butefuula bize funa ebimuli by'olimamu waakiri funa engoye zooza ku kyalo wefuuleko bize beera bize olabe nti oba onoobeeramu ebyo ebintu by'okwenjera obwenjezi gwobongo ne bukeera ku makyanga ozuuka Monday to Friday nga tomanyi tolina wookera tolina address nga ne wookera tomanyiwo mwezi ne guggwako omwaka ne guggwako njagala okukusabira gwe muganda wange saba Katonda fukamira ogambe Katonda nfuula bize ne naaba nsimula masuwaani Katonda wakisa akufuula bize ofuna ekintu ekikompasating nga oli bize mu mind ne munfuna naye nga newe bafuna kitono naye nga oli bize at least oli kireereese naye buli bidongo ebijja byolebeko drive n'obuukire ekimotoka ne kigwa gwakutuka amagulu obulidde busimanyi ziise bodaboda zisoboze karakasa gwagoberera kyebaba babasaddaaka abakyabasaddaaka dwa butefuula bize dwa butakwata mind yammwe kugifuula bize buli otabeera bize buli ekijja gwagoberera buli ekibaawo gwe kubanga oli idle you are there for nothing bana ekikufuga buli lwogaana okufugibwa naawe notefuga bana ekintu ekikufuga mu bulamu nze nno omuwala gwe nanyumirizaamu wano omuwala bamutajali ya Waluda okusooka nebaza Katonda omuwala oyo nsaba naye mwana Bisamero Kakande nebaza Katonda esitwajali ya Waluda baganda baffe babadde mu bulamu bwa New York America ludda wa twakuba tukimanyi buli muntu agenda ebweru mbwabeera mugagga
je bifundikiridde nga buli agenda ebweru byagenda bikyukakyukamu nga buli mukazi agenda ebweru abeera malaya nga bagamba byagenda okukyukakyukamu nga buli agenda ebweru abeera mwavu lunkupe. The third one, buli abeera ebulaayi eyo akulaga nti bizibu nnyo tebisoboka. Akulaga nti bizibu nnyo tebikola ki? Nkuddiremu wetwakulakulamu nga buli agenda ebulaaya nga buli muntu abeera ebulaaya ne baga nti ono alinnya ku nnyonyi ngo yaba wanjawulo nga babeera babaleba bwe byaddala buli mugazi alinnya ennyonyi nga bagamba oyo malaaya batuuka nga mbwa zibebakako simanyi embwa z'abazungu kwegamba nga beboogera bwe byagenda biddaddaawo ne bibeera nga buli agenda balaaya abeera ayoza minyira simanyi awalula bakadde simanyi nga balaga bizibu nnyo. Teri muntu ali bweru naddala ebweru ng'ali mu vakuno kweno UAE wano Dubai biki abali mu America London luddawa bakulaga nti bizibu nnyo tebirisoboka era okusula okulya akusuza akola atya tomulabako n'akulute simanyi oko mumulaba simanyi DDD kwegamba nga bulinga buddu. Kakati Jalia Waluda njagala kwebaza Jalia Waluda nebaze n'omuwala gwe bayita Jojo Keteyira. Lwaki nebaza abantu abo? Abantu abo Jalia Waluda fena twali tumulaba ku TikTok ayagadde ku bantu ayambye abantu bangi ajjanjabye abantu yajanjaba kuba nekivuka nekimufugira kimawobe ekyagala mumanyira family namba nekyagala ogimanya kimawobe era nkisemanye ekisajja kiri ku punishment ya Katonda oba kati kiri ludda wana sembayo kanga kimbi abantu mbusimanyi stani huyo oba kiri wa kimawobe ekyo oba kyagwa nsimbu kyayagala platform ezakabampane nnyo boddu katoyitawo okuma teweerabira nekimanyira Jalia wa nenumwa nalumwa omanyi mu nsi muno bwofuna ng'omuntu akuyamba mu bulamu era nze mbabuulira abantu kati bakyayamba ojja kubuuza lwaki abantu tebakyayamba naye abantu tebakyayambira ddala olw'ebyo ebikolobero ebibakoleddwako. Essaawa ya leero wobuuza abantu abasobola okukyalira sipapa nze ngenda eruzira sipapa abantu beyawanga ssente beyaguliranga amamotoka tebalinnyangako luzira ku myaka gy'amaze Yesu 3 wadde olunaku olumu okulinnyayo wadde even olunaku olumu nnaga nti kanneewa akanaku kamu ngende ndabe ku sipapa talinnyanga wadde okuwa abaana b'emmere olunaku olumu naye we bali. Jalia Waluda agenze ebulaya n'akola mu nsi gye mukyasinza okubulaga nti nno nzibu nnyo tebeerekamu era tesoboka era biki n'abavaano nno nga baserebu baalemwa. Ono omukazi wa Gombe Sijja w'amatoka nadda wano gye bamwenderako buli omu amusulako nga bw'ayagala. Jalia Waluda agenze n'atuyamba n'atereeza ensi n'agamba nti tusobola okujja mu New York n'okola saloon nogiteka nga yiye mu Uganda nogigulawo Captain Jalia Waluda tugenda nzo omukugu yabawadde kadi naitiddwa special guest. I'm the one ndi omukubo era sawe nabo ndaba teweekanga oyinza okundaba oyinza okundaba kono gamba ono atuse ddi muno totya nnyo nzo omukuba ayitiddwa abali special. Katonda bw'atyo Bible ganti Katonda asitula aboggoba onyooma kati kigenda kunyiiza naye nga naitiddwa. I'm a very special. So tugenda kuba nga tugulawo salooni eyo ennungi enzibu natunuulidde entebe zokka omwana zatadde mu salooni ensi siye jjukira ababadde bagendayo bonna nga balaga nti bizibu tebisoboka era tosobola yatandikira ku nsusu nadda ku cream jeri amukoze
kati agenda kugulawo saluni gagadde manga teri kibonyabonyanga bantu bali eyo muzayisi tanjye myaka 10 muzayisi kamati oba sala nviiri oba akola ki ne yangamba enviiri zibonyabonya abantu mu America okuzisala okuzisiba ziri very expensive mu buli kimu mu nviiri jali Waluda bibagondereza so nti nene baza katondo lw'abaana bwe batyo nga bajali Waluda ba atasoza basobodde okugenda ne balaga na bino bisoboka katonda bwakusitulira wonna nokola kinulaga nti na kino kisoboka kitegezo ne tafadi otadde ku muntu kati fa bakula psychological tumanyi nti oyina kunaza bakadde boko oyina kwata minyira fa bakula bagamba nti buli mukazi agende bula yembwa yemwe bakako yemugula baba betunda ebyo byonna abigadde nabimenyawo ebyo nabigadde nakola ki akulaga ndosobola kwera mu America notandika business no moving on abantu je bali mu America balina businesses abatemba balina bamate boogera bakoze family za bazigaggawaza batute baganda baabwe nabo bali bulungi tebevumayo neba na batono kubanga bo bale mwasiba kozi bagenda ne bono ne kifananyi kya America buli aliyo nakula balina akabondo katono nnyo ke babeeramu nabala bano messe mukufa messe bwe yafa batukubira banonya sente ezizo omulambo milioni bazada 3.7 nengamba abantu abawangalire no tebasobola kuba na milioni 3.7 mwana nayoki era omulambo baguteka ba mugundi mu fridge ba weeks meka muyeze meka okusondezo se nezinga za vana Uganda kati nebuza mukola yoki era bano bajjale Waluda bo babikola bata nze banku bano jale Waluda yampeza sente bazali mu milioni meka kubanga atasoja soka nawe baweza sente nyingi nnyo banga Jennifer kyonna kye weetaaga ne obo yagala kulinnya nyonyi kujja ne bwe kiba kiki bwe kigana botaterera bulungi ojje weogera bwogezi ata soja yampeza ne sente zo yampeza sente bebindi 3 obena nenga mpit nga nyingi zali mu milioni za Amerika kati kyenebuuza bano bali mu state ndana bali mu ndala era mu abaliyo lwaki temulabira kwabo nga bajjali ya Waluda nga abajojo keteira okulaba nga kubanga buli muntu yegomba ngo muntu ali ebweru okimandika tata abantu abali wano tebakyegomba kutunda bintu bebe kugenda Bulaaya tebakyegomba botunde balavu masa abakomawo nga tebalina nga banyokako enswera kati bossede avuga BMW nze malavu masa yampa ebizigo ndaba sikini yange betunula netegeeza bulungi nkosa bizigo bya lavu masa siriko makeup oyinza nga ndina makeup nesiga bizigo ebya nacho ebizigo sitekuli bichimba ate sabuni bate lavu masa kyakolera ko kicho muyigako so okwezula kintu kikulu no njagala mbabulire enensi ne bwolibwe bwa kyenkana ki ne bwolibwe wa kifana kitya ekintu kiri kimu kukola ekintu kiri kumukubera bera creative bera mukozi mu mutima gwo nze kati kambabulire ekintu kimu